zeru kwa Goswali. Mpulidde mundabye mu comment section abamu nga mugamba ti Bukavu M23 bagiwambye, simanyi Kavumu M23 ewambye. Ezo zonna tuziyita military maneuvers. Mugende musome ku military science n'entalo ezimu bazirwana batya. Okay, kakati obwo obufoofofo bwe babalekera bawambe mubutegerere mu context. Museveni we yagenda mu ndagaano ne Bufaransa France atwale amagye ga UPDF e Congo gaberega gakuma interest za Total Energies along the Albertine region to get international justification. Museveni otwala amagye ge Congo yayina okugenda na bombinga parliament ne komamboga ezo parliament ezakuba n'amala n'awandika mu mawulire nti ADF terrorist group ya ADF yalumbye Kampala, so twagala tugende tuba flashing out edyalasi gye beekwese. So South African forces amagye ga SADC gaagala okunoonya justification lwaki gagenda okulumba Rwanda ne Uganda nga nabo bagamba tunoonyayo ba M23 beekwese. So jovola baba waliwo consensus ey'okubalekera babeeko obufu obumu bwe batwala bafune international kirauti nti M23 ewambye nti then SADC n'amagye ga Tanzania age South Africa kuba n'aga Malawi ngalabye gyegali Amalawi motoka za Malawi zayingidde Congo, amagye ge Tanzania gatuuse Congo, waliwo n'ekirungo ekirala Kisekedi kyataddemu we yabadde Germany ya meetinze Ian Khan oyo prosecutor wa ICC. America kati awomanya eyingiddemu atikule Museveni Kagame Muhoozi baagala bakuba jeke eyo jeke jenzi jembagamba waliwo option eyaba assassin okubanyiga amasasi wa Museveni Kagame bazanyidde nnyo ku kampuni z'Amerika eziyukula ebyobugagga by'omu ttaka ye Congo nga beekobana n'Abachina n'Abalatha n'aba North Korea. Kati muyingiddemu gundi akazannyo ka ICC mugenda biwulira nja kakolera video. So mubeere bagumu, ebyo byonna bye mulaba we babuleka ne bubaako ebifo ebimu bye butwala banoonya justification lwaki balina okulumba Rwanda. Kasajja mwakalabye ne we bakabuuzizza oyina amagye Congo kababuuzaabuuzizza kabagamba simanyi. Lale Madao owa CNN we yakabuuza ne kagamba simanyi, si buli kimu nti nkola ki tinkimanyi. So essaawa yonna Kagame agenda kulumbibwa naye SADC tomala waliwo kye tuyita sovereignty integrity tomala gagirumba nga toyina cause liyo cause. So kati bakalese kevubaane kabeeko obufu obumu bwe bawamba ojja kumpulira. Sake teri mikono gya gundi. Rwanda terwana nnyo okulaba nga controllinga Sake ne Bukavu mulinde ekigendo vva mu y'omuto. Essaawa yonna baagala kalumba bakakube Congo. Museveni ne Kagame babagobyeyo ate America ne Bungereza ne European Union be bali okubukuba. In fact babu forward going in favor of SADC. Okay, favor of SADC tomala galumba international diplomacy tomala galumba. So no take out some sort of diplomacy ngeno webetegeka kuba muwulira Bukavu ba M23 egiwambye kale batekeyo government tulabe neyo lale gye muli okwogerako gye mumbuuza buli kaseera. It was out of consensus we bwalangirira nti ceasefire. From the international politics point of view omuntu wagamba ceasefire omuwako ebbeetu okubaako ebimu ebintu byakola nga waavaayo yeyo lale eyajja naye ne kulaale battirawo abantu ng'enkumi 3. Essaawa zino ekigende maaso e Congo Kagame ne Museveni kye baliko kutta bantu. Ebifaananyi oba obaagala nja bibasharingira but not on TikTok. Abaagala obifunira abamu mu birabi. So kakkane essaawa yonna zidde okunywa ejjoogo lya Museveni ne Kagame ligenda kutuusibwa ku nfeete anytime from now. What is going on? Actually, these people are looking for international justification to launch a military strike at Kagame and Museveni. Kuba bo bagenda kozesa pretext tunoonya M23 mu Uganda
tunoonya M23 Rwanda kyebanoonya amagye gatya ba Blackwater ba America yaweereza aba Blackwater mubamanyi abo ba mercenary ne kyebali capable of doing. Germany Tshisekedi His Excellency Tshisekedi gyali bye yajjeeyo mu birabyo naye yamuweereza ba military advisor bitano obusajja bwaffe tebukyayina mulamwa ekigenda maaso nsi kirimaanye kukuuma interests zaabwe DRC ate interest ezitali wala nnyo okuyikula ebyobugagga nga kampuni zaabwe zezibiyukula bano ba Museveni ne Kagame be babadde bagabidde Abachina n'Abarasha. The war is between is all about the fight against Russia, China, North Korea, dominance of Africa. America yali yaragajjala ne concentrating to the fight against terrorism as its tool to bolster its interests on the African continent and the Middle East. Ekyagirya ne kiwa omwaganya China yo ne concentrating ku infrastructure n'okuwa abantu looni ezitaliiko bukwakulizo nga America bwe badde kikwa kati. Now there is a new scramble for Africa. Weri Bakagame ne Museveni we bali bakubira human rights violation, lack of democracy. Agenda okubembwa za Kagame ne Museveni mujja wulira essaawa yonna era obuntuntu bwe bawamba bimuze mu biraba mu ntalo zonna ze babadde nga balwana okereddemu Occupy Bukavu tulabe nga bali kubunyiga babutta abaana bali kubutta emirambo temugiraba mwe muli baani